ku ssuula egamba nti Kacaali Annenukira. Kacaali Annenukira. Yali ategeeza ki? Kakati notuula owulire essuula eno nayo. Agamba nti buli lwaggulo twagendanga n'emikolo okwekimira amazzi mu bita byaffe ag'okunaaba. Naye nga tetutera kugendayo ng'obudde buyise kubanga bwe twagenda ng'obudde bukyali nga tusangayo abawala bangi abatuzannyisanga n'ejjaffe ne gifa. Batusammulizanga amazzi ne bayiwa ebita byaffe. Bwe wagattangako okubasenera n'okubatikka ensuwa zaabwe ng'eka muddayo nga buzimedde. Kye twava tuteesa n'emikolo twewalenga okugenda emugga mu kiseera abawala kye babeererayo. Ebintu bingi bye tuyinza okukweka ne bitamanyika. Nze kamwa koogera nali nkwese ku nsimbi ne watabaawo amanya nga bwe nzirina. Naye kye batakulimbanga tewali muntu ayinza kukweka mukwano okumala ebbanga eddene nga guli mu kyama kubaagalana bombi. Ani akugambye? Ne bwe kutabaako asunirako muntu wa kusatu ku kwagalana kwabwe, gulwa ddaaki ne gutulika ng'enkoomi erudde ng'evumbedde. Kino nkikakasiza kugwa ffene mirembe. Ku ffenna abana abaali mu kyama ky'omukwano ogwo tekwali wa nnimi eyandiyinza okusamwasamwa nagwo. Ate fembi abaagulimu tekwali alundira munne ku mumwa. Naye era newankubadde twafuba bwe tutyo omukwano gwalwedda ne gweroopa. Mpozzi olw'okuba ng'ekirowoozo ky'okwagala kiba mu myoyo ebiri, naye kye kiva kibeera ekizibu okukondobya. So newankubadde abedda baali bageze nti ababiri babibira ebigambo naye abasatu basatula, nze ndowooza nti babiri babibira byama birala, si mukwano, si byakwagalana. Yabwa okuuma ebigambo era maama n'amaaso n'ebikolwa ne bibikuuma. Kyangu okubaawo abasobola kino, naye oba weebali akale, naye ffe twalemwanga bw'onoolaba. Munnange olunaku olwo lwenjogerako oba nali nfuuyirire oba yali mukazi muyima nga ntuulidde ku kisaabo eyantawula gye nali mali ngenda emugga ng'obudde obutaali bwa bulijjo bwe nagenderangayo ne simumanya nga bwe gwali olwava gye nali mbeyukidde n'emikolo saamulinda nga neebagajja kita kyange nga nserengeta ku luzzi saalwa nga ntutubika kita nga nkisimba ku kawompo ng'oluzzi ndulaga akabina. Mba ntambuddeko akatono ng'olubooboye lw'olunyiriri lw'abawala b'embuga nga bagenda bampa ekyanya babambi. Bwe mbayitako naye bwe mba ntuuka ku kifundi kwakyo olunyiriri nga mirembe ono bwe yandaba n'agaanira mu kkubo ng'atunudde wansi ng'atandabye. Mukwano gubonyaabonya banna. Bwe yasitula amaaso n'angamba nti abantu b'abandi abava emugga mbadde nno mbatomedde ye oba nange mbadde ndootaani omuwulire omuwala. Emabega weyali wali wayimiriddeyo mmeeya ne Najja, akawala akato akaali kakwano ka mirembe, era okuva olwo ke nalabanga enfunda nnyingi era mu mikono gyako nnyini obulamu bwange bwe bwatembeeterwa ne buggyibwa ku mugo gw'entaana emirundi egyawera. Meeya mu kaseera ako kwe kugamba nti, mwana wa ssebo, tukulabidde mu maddu, sawana ekitaakyo oddeyo otutikke. Gano amasuwa manene bulala gali lwedda ne gatugundula ebifuba. Nze ne njagala mbayiteko era nga mmaze n'okubasuula ekigambo nti temuba kunsanga ani yandibatisse. Mirembe kwe kuntaayiza n'angamba nti, akola ki nno, akola ki? Girawo eri nno ogenda otutikka. Bye weeyunwa eka onodda n'obisanga, oba okwetikkula kwe kukukalubirira, nze kankutikkule. Konze nti ate bwe kinaatuuka ameetikka. Ye n'addamu nti nja kussa ensuwa nkutikke. Konze nti ate olwo gwani anaagikutikka. Ko ye nti owange kino. Leka kulonzalonza, girawo eri n'ogenda otutikka.
nze naafuna omuzira kisaana akuntikkira. Munnange, laba nno okugenda okwezimuukiriza ng'abawala abalala abagenza obusimba Emugga batuyitako. Bwe nalaba ng'okugugubira mu butagenda kubatikka kijja kwongera kummalira biseera, nga nzisa kita wansi nga nzirayo ku luzzi. Ogenda okutuuka ku luzzi ng'abawala bonna bamaze okwetikka basooyoya baddayo. Saalwa nga nsenera bano mazzi nga mbayita bave ku mayinja kwe baali beeguŋŋulumye bajje mbatikke. Bwe bataagaana nno bwe nayitanga omu ng'agamba nti sooka gundi, ate bwe nayitanga agambiddwa nga naye addamu nti sooka otikke oli, nti ate ye lwaki tojja n'otusitusa. Kale nawe omwana omw'obulenzi nga nawe odda mu kwerigombera, wano gamba era wali olina ky'oyagala. Bwe nasitusanga ono ng'omulala atuula wamma ggwe nga gufuuka muzannyo, kale nawe omulenzi nga nawe odda mu kwerigombera ku luzzi. Daaki ng'obudde bwewerekedde nga lwe bakkiriza mbatikke nga mbatikka. Omukwano teguntuusa kwekyo wamma. Omuntu yenna yalirowoozezza nti olwo omuzannyo gwali guwedde. Wanno olwamala okubatikka nga buli omu agaana okukulembera nti anaalumirirwa y'anaggulawo. Nalaba obudde buyise nnyo ate nga bo balabika nga tebabufaako, nze ne nkulembera era nkyakyewuunya na leero. Gukale lwaki saabaleka? Nange ndi kye nneebuuza. Aye nawe omwana ow'obulenzi otandika okwerigombera ku luzzi ng'abawala. Gwe lwaki saabaleka nga mmaze okubatikka ne neddirayo? Naye anti olunakutta era akabi nga kanajja ekikere kidduka nga mpewo. Bwe mba ntambuddeko akabanga meya nampita nti mwana wattu jangu ompeereza akakomo kange kagudde sisobola kukalonda ng'ensuwa eri ku mutwe. Nga ngenda nga nkamuwa. Bwe namutuukako nga ngamba nti akakesi ke kagudde wabula ka mirembe. Nga muyitako nga ngenda mirembe we yali ayimiridde. Okutunula wansi nga nkalaba ku bigere bye. Nga nkalonda nga nkamuwa. Bwe namala okukamuwa nampa ekisaaganda ky'ebimuli. Ebimuli byava dda. Embadde mmanyi bya nnaku zino Valentine, aye nabiraba nnyo nga biyitaayita. Ng'omwana muw'obuwala ampa ekisaaganda ky'ebimuli. Nga bw'amwenya. N'asikamu akamuli kamu, n'akawunyako, n'akasuula eri. Bwe namwebaza n'aseka nti nnyabo olina ageebaza, weebaza n'ebyoya by'enswa. Mu kaseera ako omwana w'omwami Pyati Sololo omukulu we yawamatukira mu kisaka. Mu kasaka akaali awo engulu okumpi n'emmeeya we yali ayimiridde kubanga yali atwesuddeko. Mirembe bwe yamulaba ng'ajja n'aŋŋamba nti munno nno wuuyo ajja. Simanyi kye yasinzirako okuŋŋamba atyo, naye kyandiba nti mu lulimi lwe mwe mwateekebwa okundagula olutalo lwe nali nja okuyingirira wakati wa kagulu ka nkwale. Kagulu ka nkwale nnyanga Teddungi. Lino lye lyali erinnya ly'omwana w'omwami oyo. Nali ntandulula ebigere, Mirembe n'aŋŋamba nti tondeka wano nzekka naawe. Nange ne nnyimirira. Mu kasiriikirira ako kagulu ka nkwale najja ng'atusimbye eriiso ery'obukambwe nga lyetabuddwamu n'obukyayi ku ludda lwange. So nno nange okuva lwe nasooka okumukubako agange yaganira ddala emmeeme yange okumuyingiza mu birowoozo newankubadde nga tewaali nnyo nsonga emunkyayisa. Bwe yatutuukirako ddala okumpi n'abuuza Mirembe enkanu nti oyo yaani oyo gw'oyogera naye? Ko Mirembe nti anti naye wuuyo waali gwe mwebuulize. Ye bannange gwe bakubuuza buli gw'oyogera naye. Ko kagulu ka nkwale nti toyinza kunnyanukula bw'otyo. Luno nno yabwatukanga ggulu anti nga n'obugulu bwateruka. N'agattako na kino nti tomanyi bwe ndi musajja. Oli musajja waani? Esajja adda. Bw'obeera musajja osajja walira kyalo. Tomanyi nti ndi musajja wampasa. Ko Mirembe nti bw'otoyogera tebamanya bw'oli musajja, tebakulaba
mukitentegere ky'oyambadde. Ndowooza waliwo abasajja abalala nga ggwe. Ye mwana muwala Mirembe naye nno tatya. Ate si kulwanga nno be bakusinga omuwulira omwana bw'anaawoola entalo. Kagulu kwe kubuuza nti onamuwadde bimuli bino si ggwe? Ko Mirembe nti nedda sinze. Ko ye nti kale oba si ggwe obimuwadde mbuulira bimuwadde onnimba ompise musiru sikulengedde ngaawo ng'obimutonera. Kale era weegaana nti si ggwe obimutonedde. Mirembe n'ayongera okwegaana naye Kagulu n'ayongera okumulumiriza. Wano Mirembe we yamugambira amusale alabe kyanoonya. Mirembe nga yali ayogeza maanyi. Kagulu kwe kuddamu nti ntegedde akalenzi kano okaagala era ndowooza bulijjo gy'ogenda simanyi n'okusulaosulayo so nno lwakunnyomoola nze munaku waabwe wakunnyomoola nali yali tansinga kiwago. Kino nze kyankosa nnyo mu mmeeme yange kubanga nawulira mulinga kissa ku linnya lyange obuziŋŋamu. Mpita otya akalenzi. Asajja naddala nga bakayanira omukazi. Aire wabanga bufuba bwa nkoko tebakangaza. Mirembe n'addamu ne Kayu nti yo malira kya malusugo mbadde ogambye nti otegedde genda ekoola openga bulijjo simanyi nno oyagala tugwe wansi tukube amavi nandi kitukube amabeere tuyonse betutazaala kubanga otegedde nandi kituteme emivuuma egitannafuukamu tukugenekereko yekye nnyo. Singa abadde bannaku zino ng'anyeenya n'omutwe bw'ati ayugumanga balugwata nnakwata mutuba. Munnange awo Kagulu yalaba talina kyanaakola kwesa busungu n'abuuza akawala kali kannajja kamubuulire bye tubadde tunyumya. Laba nno olusajjasajja naye ko ne kamutegeeza nga bwe kabadde katawulira kigambo na kimu n'akasokaasoka ebigambo bingi naye ko ne kagaana kyeyava akawujja empe bbiri. N'ensumbi bambi gye kaali keetisse n'egwa n'eyatika. Kisajja kino nandiyinzizza okugumiikiriza ebirala bingi nnyo naye si kino eky'okuyiikiriza ebbujje. Leero maama kiiso kya mbuzi nange nnyiize. Nabuuka ekigere kimu nga namukutte dda ne munyolera mu bulago olubugo lwe yali yasumise ne munyole namunyola naye mba ngalula ekikonde mutomeze. Mirembe nankwata omukono nti kulwange nedda nkwegayiridde muleke kulwange muleke bambi muleke. Munnange ne musindika eri mu bicuucu ne ngamba Mirembe ne najja batambule tugende era nabo bwe baakola. Abasajja benjagala. Yamunyola n'ekibugo kye yali ayambadde yeepangapanga. Bwe nakyuka ne kansongamu ako Kagulu kankwale ne kansongamu olunenga bwe kalangiriza nti gwe kyonkoze oli kisasulira lwe tulisisinkana awalungi nti wano wabadde ki lwaki wo tondagiddeewo etulisisinkana awalungi obulungi tuti ojja kundaba tuli amatereke. Munnange bwe twatuuka ku mmeeya Mirembe n'agamba nti mwana wattunka basombedde. Waliwo n'ebirala bye baayogera nange sikyabijjukira bulungi. Akabi nga bwe katabula musombi nze nasuubira nti mu bawala abaatuyitako mwe mwali akuzimbya nabyo mu matama eyabbirako ku Kagulu kankwale gye twali tusigadde. Ffe bwe twaddayo eka nga tubimma amazzi naye Kagulu olwatuuka mu kisaakaate ng'akoleeza nga bwe mukubye era nga bwe njagala Mirembe ng'abiteekako omutwe n'amagulu nti nvugula ne baka abantu n'abinnumika n'akamala. Leero kasita naawe omanyi bwe biba akukyaye bwawerekera akubanja munnaye nga lubeera mu kisaakaate nga lwogooma abamu nga baŋŋaanira abalala nga bakkiriza kubanga nga bw'omanyi nti 10 terikyawo omu bwe bityo teriyinza kwagala omu.
Kyokka bwe twali twawukana mirembe nankuutira okwekuuma buli wendaga nti si kulwanga ntukibwako akabi nze ne musekerera olw'okutya awatali nsonga nga bwe nalowooza, naye ye yatunula wala ddala mu birowoozo by'akagulu anti nga gw'omanye enfumita tomulinda kukola ki? Tomulinda kugalula. Munnange nga nkulabira kagulu.